Timbe gagadde BBS Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda nnyongera okwaniriza nkulamusaako nate n'enkwebaza gy'otuusizaako engalo olunaku luno olwaleero. Olunaku z'omwezi ziri 26 omwezi tuli mu gwa muzigo omwezi ogwa May, olunaku lwa 5 gusigaddeko ennaku mbale bubazi. Omugonvu omukosefu nkusasira ne nkuteeka mikono gya Mukama asobole okusuusa naawe ate atuuse ku bintu ebirungi eby'essanyu nkuyozaayoza nekata kuse bintu okuyozayoza obuwanguzi obwo obw'enjawulo bw'osobodde okuba ng'otuuka ku program tunda omwanjuzi era omuweerezaawo nze Peter. Ate nnyongera okujjukiza nti tukuza emyaka 7 ya BBS Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda era ng'olunaku olwaleero nga ebimu ku bikujjuko tulina omupiira ogw'omukwano wakati w'abakozi ba BBS Terefayina n'aba Tabula Property Services. Ng'omupiira guno gugenda kuggyibwa kakawuko ssaawa 10 zennyini olunaku luno olwaleero ku kisaawe kya Little Muheji School mu bitundu wali eby'Nansana. Ate eddako tujja kuba tuwena mu club ambiance obukesa okwetaba mu mpaka za Miss Tourism Buganda ez'akamalirizo okuyingira ajja kubeera emitwalo 2 n'emitwalo 5 saaka ayagala emmeeza emitwalo 50. Agala okubanga olaba ku bannalulungi ba Buganda ab'ebyobulambuzi osanya okubeera nga owettanira okuba erigenda ku club ambiance obukesa ono musaza ly'Ekyaddondo ku ssaawa 11 emirimu gya kuba gimaze okugulawo. Olunaku olw'enkya liigi ya Uganda egenda kuba ekomekerezebwa era nga omupiira wakati wa KCCA ne Bright Stars gujja kulagibwa butereevu ku lutimbe gaggadde BBS Terefayina. Omupiira olunaku olukomekereza liigi eya Star Times Premier League naye abokaboka bali ku nkola eya Star Times be bajja okuba nga basobola okulaba omupiira guno. Ebitabo ebyawandiikibwa Matayo omutwe ogw'ekumi olunyi lwa 38 lugamba nti totya oyatta omubiri atasobola kutta mwoyo wabula tya oyo asobola okutta omubiri n'omwoyo mu geyeena. Bigambo bitukuvu, bigambo biva mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga tujjukira olunaku olw'abajulizi, abajulizi abatufiiririra abattibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga. Omulundi guno ku ludda olw'Abakulisitaayo ab'e Diocese ey'e Bukedi be bakiikiriddemu oba be bakulembeddemu Diocese zonna ez'ebuvanjuba bw'eggwanga oba Eastern Bloc okuteekateeka emikolo egy'abajulizi, emikolo gy'okulamaga mu bitundu biri eby'Namugongo. Diocese eno mwana wattu ey'e Bukedi yakutulwa ku Diocese ey'Embale mu mwaka gwa 1972 era block eya Eastern Region yonna oba ebuvanjuba mulimu Diocese ziringa 12 omuli ey'e Bukedi, ey'Embale, Soroti, Busoga, Sebeyi, Karamoja, Kumi, Karamoja ey'Omumambuka, Mbale ey'Omumambuka oba North Mbale, sako ne Central Busoga. Abo nno nga bagenda okubanga bakulemberamu emikolo egy'okujjukira olunaku lw'abajulizi egigenda okubeerayo sabbiiti ejja z'ennaku 7 okuva kati olunaku gyalwa 6 mu bitundu biri eby'Namugongo. Mu studio olunaku olwaleero negatiddwako Bishop wa Diocese ey'e Bukedi, the Right Reverend Samuel George Bogere Egesa akulembeddemu enteekateeka eno era nga tuzze kuttaanya na kuwayaamu kulaba butya bwe tweteeseteese okujaguza olunaku lwaffe olw'abajulizi. Ngenda musaba atulamuseeko n'oluvannyuma tugende mu programu yaffe butereevu. Bishop, oli butereevu ku mpewo za BBS Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda? Weebale nnyo abooluganda Peter Ateng okunyaniriza ku lutimbe luno gaggadde BBS. Nga bwe muwulidde nze Samuel George Bogere Egesa olw'ekisa kya Katonda omulabizi w'obulabizi bw'e Bukedi. Tuyanza nnyo Bishop Egesa. Bishop, twagala otusigire ku kifaananyi katono nnyo eya history oba ebijjukirwa ku kifo ky'Ennakiyanja ekyo oba ekifo eky'Namugongo baganda baffe aba Anglican bwe bagenda okuba nga bajaguliza olunaku luno olw'abajulizi. Weebale nnyo Peter. Okusooka njagala nfunye omukisa olwaleero ekintu kino okukitereeza nga abantu bagenda ne bagamba nti Ennakiyanja naye awo bayitawo Namugongo era awo Namugongo awo tebaatirawo bano bajulizi bokka, awo baattiranga abakozi b'ebibi
mu Bwakabaka bwa Buganda. Kale no awo bayitawo Namugongo era n'ensonga ejjawo mangu ekintu ekyo nti naddala bano abajulizi betugenda okujjukira bwe baali bamaze okubakwata babasiba naye ekiseera kyatuuka nga babasibye nga batambuliza migongo nga bakulula bakuluzi kati ekigambo ekyo Namugongo ne kitandiikiraawo. Kale no abo bayitawo Namugongo. Wow, tweyanziza nnyo tweyanzeege Bishop. Bishop, enteekateeka esigaddeko ennaku 7 okutuuka ku lunaku lwa 3 June. Bwemba ntandise okubala olunaku olw'enkya lwa 6 ennaku z'omwezi 27 bwembala okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 ziri ennaku 7. Aba diocese oba ebbendobendo erya Eastern Cluster mulina nteekateeka ki egenda okubeerawo okutandika olunaku olw'enkya oba oliawo mpaka olw'okutaano? Waliwo mikolo ki egiri wakati awo? Okusooka kwennyini bwe twogera ku Eastern Cluster Peter twogera ku bulabirizi 10 waliwo n'obw'ekumi n'akamu nga bw'oyogedde naye buno bagenda kubutongoza mu November omwaka guno bagenda kubuyita East Busoga. Busoga olwebeeremu obulabirizi 3 naye tebunaba kubeerawo. Kati tulina 10 obulabirizi bwa Busoga, Central Busoga, Bukeddi, Mbale, North Mbale, Sebeyi, Kumi, Soroti, Karamoja ne North Karamoja. Akati twetesitese bulungi bwe ndowooza. Tulina olukiiko olw'okuntiiko olugatta cluster. Obulabizi buno bwonna buyite cluster council. Ate wansi wa cluster council tulina subcommittees at cluster level. Naye ate ne tubeera n'olukiiko olulala olukozi tuluyita Central Executive Committee. Olukiiko olwo lukulirwa Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga, First Deputy Prime Minister, ate era nga ye Minister atwala ensonga za East African Community. Ate era wakati wa Central Executive Committee era tulina obukiiko obw'enjawulo. Tulina bukiiko gamba finance, tulina accommodation, tulina protocol, tulina security, tulina obukiiko bungi bweranga 10. Kale ndowooza twetesitese bulungi. Kakati ombuuziza nti teekateeka ki? Kakati wenjogerera wanaakiwale nze ebukedde etololo navaayo ku Sande kuva ku Mande nze mbeera Namugongo ndi mutuze we Namugongo kati ngenza okuvaayo nga wema baziteeseewo kubanga enkya lugenda kubeera lunaku lw'abaana enkya era tukubiriza abazadde musindika abaana tumaze okufuna abantu abagenda okwogera gye bali abagenda okwogera ku by'abaana. Kakati olunaku oluddako lugenda kubeera lw'abavubuka. Kati okuva nga 29 tulowooza nti abantu bano nga bazze Namugongo babuulirwe enjiri balokoke bafune ebyamagero naye ate bafune ne skills. Tukwataganye ne Ministry ya Science and Innovation ekulirwa Dr. Monica Musenero. Monica Musenero oyo kakati bo bajja kujja agenda kutuweereza abakuguube katugambe olunaku olw'enkya babeereko ne ke boogera naye okusinga olunaku olw'abavubuka wajja kubeerawo olunaku olw'abakyala Mothers Union, wajja kubeerawo olunaku olw'abaami Fathers Union and Men Fellowship. Kati nga tubawaayo ekiseera oba ssaawa emu bababuulireko wakiri omuntu aveeyo ng'alokose afunye ekyomwoyo naye afunye n'ekyomubiri. Twegatte ku mulanga gwa president okulwanyisa obwavu. Omuntu aveeyo nga wakiri amanyi okukola sabuni liquid soap. Kale twetesitese bulungi bwe ndowooza. Wow, diocese zino mpitirivu zirimu abantu ab'enjawulo. Nkakasa nti bwe tuba nga tusigazaayo ennaku nga 7 okubanga tukuzoona ku lw'abajulizi baatandika dde okutambula. Nteekateeka ki oba update ki gye mulina mu mbeera ez'abantu okutambula abalamaze abo abagenda okuba nga babeera Namugongo? Waliyo abatuuse dda, waliyo abaakasimbula obusimbuzi? Twagala okufuna ekifaananyi ekyo ekituufu. Bishop Peter Webale, twayaniriza omulamuzi asooka ku Mande. Ono ne teyava mu bendo lino ery'ebuvanjuba, yava Lango. Ate abadde atambula buli kiseera, musajja mukulu asuusa n'emyaka 7
naye yatuuka ku lukumande. Kati wenjogerera wano ku makya mbadde njogera n'abantu, tulina abantu abatambula Abakulisitaayo okuva Essebeyi, okuva mu bulabizi bwa North Mbale, okuva mu bulabizi bw'e Bukedi, okuva mu bulabizi bw'e Mbale, Busoga ne Sente Obusoga. Kubanga abantu bano tebali wamu, tebatandika lumu. Ab'e Karamoja batandikako ennaku nga 2-3 emabega. Kati bano ab'e Kapchorwa, North Mbale, bo batandise olw'eggulo. Era olwaleero luno ndowooza wenjogerera wano banaatera okuyingira Iganga. Kati ab'e Bukedi bagenda kutambula batandika nkya. Naye tumaze n'okutegeezebwa nti balinaana baffe ab'e Kenya, Tanzania, Southern Sudan, Rwanda, Burundi nabo batambula banaatera okutuuka. Ali ku BBS Terefayina ekifaananyi kyolengera ku lutimbeero kyekifaananyi ekimu ku kyabalamazi abali okutindiga olugendo okuva Bule n'Ebweya, abo ba parish y'e Kakoma, okuva mu archdiocese y'Embarara bagenda kuba batwekatako. Yes Bishop, tugende mu maaso. Actually waliwo bannaffe ab'obulabizi bwa North Kigezi okuva e Rukungiri, bo batandika ennaku nga 3 emabega eyo. Kati batambula bajja na mugongo. Of course ekintu kino si ky'Abangirikaani bokka, era ku mulundi guno ekyenjawulo nti ku ludda lw'Abangirikaani obulabizi obuli mu Eastern bwe buteekateeka, ate ne ku ludda lw'abannaffe Abacatholic Jinja Diocese ng'ate naye eri mu Eastern naye yeteekateeka. Kale oyinza okulaba nga awamu Abakatuliki n'Abaprotestant batambulira wamu. Nga bwe nagambye ab'e Bukedi, Abakatuliki n'Abaprotestant bagenda kutandika ku Saturday batambule. Wow. Abantu bano babazze mulina enteekateeka egenda okubabudaabuda mu mbeera ez'okulya, mu mbeera ez'okubajjanjaba, mulimu abantu abakulu abakuzeeko mu myaka. Enteekateeka eyo weeri eteereddwawo? Era njagala kwesa omukisa guno okwebaza ebitongole ebyenjawulo. Wenviiridde Namugongo ng'aba Reham batuleetedde soda, batuleetedde amazzi, batuleetedde biskwiti, naye ate n'aba Red Cross wonna mu ggwanga bawaddeyo ambulance, bali ready okuwa abantu first aid, massage. Naye naffe tweteeseteese, era abo abatambula balina ba coordinator baabwe. Bwe tugira ne tugamba kale tubaweerezaayo ku mazzi, tubaweerezaayo kano na kano, mutambule bulungi. Kale tulina enteekateeka eyo. Wow. Nzize ebbanga lino lyonna nze ndaba diocese ez'enjawulo bwe ziba nga ziwoomye omutwe mu kutegeka olunaku olw'e Namugongo, balina ekijjukizo kye baleka baba bategekedde ku sayidi ey'Abakatuliki ne ku sayidi ey'Abakulisitaayo. Bishop Egesa, mwenga ab'ebbendebendo lya Eastern Cluster abakulembeddemu enteekateeka ku ludda olw'Abakulisitaayo, mulina project ki ezigenda okujjukirwako ze mulese mu kitundu eky'e Namugongo nti weffe twateekateeka twalekawo Maaka bweti? Weebale nnyo Oluganda Petero, era nga bw'ogambye ekituufu. Nkuzeeko emabega katono, myaka ng'ebiri egiyiseewo, bannaffe abaguleta Kigezi be baateekateeka. Abo ne balekawo kye tuyita legacy project, bazimba parking place. Kakati tulina parking place abantu we bajja ne baparkinga. Kakati abaakola omwaka ogwo be Greater Ankole, bulabirizi 5 ab'Enkole. Abo nno legacy project yaabwe bagula amabaati. Era kakati ab'Oluganda abandaba mujenga mwetesi tugenda kutuula bulungi. Amphitheater kati abantu balina we batuula ng'ate kuliko amabaati. Kati abagula amabaati ago agasereka oguntu gunene nnyo gutuuza 10,000 z'abantu be babe Ankole. Kakati ffe nga abulabirizi bwa Buvanjuba, Eastern Region, Eastern Cluster Dioceses, naffe tulina kye tukoze. Kakati omanyawe Namugongo bw'oba ova eno ku kkubo ng'okkirira eri olinga kirira. Kakati twakoze kye bayita terraces. Ate n'ekirala ne tukola greening. Kakati era bw'otuukawo abajjayo omwaka ogwo munaatuuka ku mulundi guno mugenda kwewuunya. N'ekirala kye tugenda okukola ebintu nga 3 tuteeseewo ebintu ebyo biringa amadaala. Tegagenda kuvaawo myaka na myaka. Era abantu bajja kutegeera nti obulabirizi bwa Eastern Cluster bwe bwakola
ate ne tukola ebintu ebyo gardens na kina naye kakati tugenda kuteekawo amataala waliwo streets ez'enjawulo wali munda kubanga waliwo museum kati nvuddeyo nga tumaze okufuna agenda service provider omuntu agenda okuteekako amataala ago kale nno tulina ekintu kye tugenda okulekawo ng'abantu abanajja nga banagamba kale ab'obulabirizi buno 10 be baakola kino. Wow, ali ku BBS Terefayina olutimbe gaggadde bakabaka bwa Buganda tuli kutaanya nsonga za lunaku lw'Abajulizi olugenda okubeera e Namugongo nga nakutegeezeza mu Nyanjula nti aba diocese ey'e Bukeddi nga bakulembeddemu dioceses eziri mu Eastern Cluster oba ebuvanjuba diocese eziri ebuvanjuba zonna ezo 10 okuteekateeka ku ludda luli olw'abannaffe Abakulisitaayo. Bishop, ani agenda okubeera guest preacher, ani agenda okubeera omugenyi omukulu, ani agenda okubeera main celebrant? Weebale nnyo. Ekintu kino twakitandiika dda kubanga olunaku olw'essatu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda lwalangirira abanaddako kale nno Eastern Cluster baatulangirira nga 3 omwaka oguwedde ne tutandika okweteekateeka. Nagenda ne nfuna omukisa omwaka oguwedde ne ngenda mu America, yaliyo conference gye nagendamu n'okukola obuweereza obulala ne Ssaabalabizi twali naye ne twogera ne Ssaabalabizi w'ekkanisa y'Abanglican mu North America, the most reverend Dr. Foley Beach yagenda okubeera omubuulizi w'olunaku. Omugenyi omukulu twamala okusaba omukulembeze w'eggwanga lino era tulina essuubi lyonna nti ajja kubeerawo nga ye mugenyi omukulu. Main celebrant ye Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, the most reverend Dr. Stefano Samwiri Kazimba Mugalu. Ku mulundi guno tusuubira abalamazi bangi nnyo mitwalo ng'ena ekitono. Tusuubira abantu bangi nnyo. Wow, emikolo gyonna enteekateeka gino mubeeramu ensimbi eziba zikozesebwa okulaba nti bateekerateekera abantu b'Omukama okulaba nti olunaku lubeera lwanjawulo. Ensimbi ze mwetaaga zonna mwazifunye bwe kiba nga si bwe kiri. Omukulisitaayo ali eyo nga yandyagadde oba omuntu wa Katonda yandyagadde okubaako ettaffaali lyagatta ku nteekateeka eno oba okuyambako mu nteekateeka eno. Muyina enteekateeka ya banka mwasobola okuteeka ssente oba mobile money wayinza okuteeka ssente? Weebale nnyo Petero. Okusooka kwennyini njagala kitegeerekeke nti okuteekateeka olunaku luno mazima kyetaaga ssente nnyingi. Nga bwe nagambye bwe baatulangirira omwaka oguwedde kubanga ne Bishop Hannington naye baamuttira Busoga, ate Busoga kiri mu Eastern. Twakola budget eyawamu nga tuteesemu ne Hannington ya biliyoni nga 3 naye nga tulowooza nti miliyoni nga 13 n'okusoba ezo zijja kukola ku Hannington. Era twagala okwebaza gavumenti ya Uganda kubanga sente zino baazituwa kati ezisigalawo ze z'olunaku luno lwe tuliko era weewaawo tetunaba kuzifuna zonna. Obulabizi bufubye, buli bulabizi twabusaba butuweeyo miliyoni 4 era kyenjagala kitegeerekeke wano nti kumpi obulabizi bwonna 10 bawaddeyo. Manyi obwange bwenkulembera as lead diocese Bukeddi twakawaayo miliyoni 3. Ndowooza nti we tunaatuukira ennaku zino esigadde 7 ne 10 nazo tunaazifuna tubeere nga tufunye soroti yakawaayo 23 n'endala. Kakati twawandiika amabaluwa okukuba omulanga eri ebitongole eby'enjawulo ne tuwandiika amabaluwa era twagala okwebaza ebitongole eby'enjawulo batuwadde ssente ago ge mazima. Saagala kubimenya wano kubanga bwe naalekayo ekimu ate nga kakati abantu bandaba ku lutimbe gaggadde bajja kugamba oyo Bishop Egesa naffe twamuwa teyatwogeddeko naye bannaffe abatuwadde ssente twagala kubeebaza era kubanga ennaku zino essente abantu babeera nazo. Twagulawo account eri mu Equity Bank, account number eri mu 0 5 2 0 2 7 5 0 5 4. Pito nzikirize njogeremu n'Olungereza wano bwe wabeerawo alaba naye nga bino 5 ayinza obutabikwasaganya mangu. We are saying we have an account in Equity Bank and the name of the account is Eastern Dioceses Church of Uganda Namugongo Matters 2023.
It is in Equity Bank and the account number is 101 52 02 75 054. Let me repeat this again. 101 52 02 75 054. Era naye bw'oba oyagala kuteeka ku mobile kozesa enamba eno gye ngenda okusoma 0 7 7 5 0 5 7 0 7 8. Ejja kuleeta amannya Samuel George Bogere Egesa. Manya go gennyini manya gange gennyini nyini. Oh, Bishop nga tumaliriza mu dakiika ng'emu wakati katuliridde empinga obubaka bw'obusembayo eri abalamazi abali mu kkubo eri omuntu ali ku Terefayina. Okusooka kwennyini njagala kwebaza n'okwebaza olutimbe luno gaggadde okutuwa omukisa guno. Okusooka kwennyini bana ng'amaliriza njagala kubategeeza nti mujje nga musuubira ekintu ky'enjawulo kubanga mu Eastern region tulina amawanga ag'enjawulo. Tulina n'omukisa ogw'abantu okuyimba ennyimba specials kati mujje nga mwetegese gamba tulina kwaye Karamoja. Omanya abe Karamoja bamanyi nti ente zonna zaabwe kale bambala nga balinga bateeseko emikire gy'ente babeerayo bangi, so mubeereyo bangi naye n'ekirala budget yaffe tetunaaba kukola bulungi. Enamba eyo gye mbawadde teekako sente n'enamba eyo ey'essimu teekako sente. N'ekirala mukuŋŋaane bangi mubeereyo mujje mubeere bangi. Weebale nnyo. Weewaawo wali ku lutimbe gaggadde ensonga zibadde za ku lunaku lw'Abajulizi ab'ennamugongo ku sayidi ey'oludda olw'Abakulisitaayo agikulembeddwamu aba dayosisi ey'Obukedi. Matayo 10:38 tugamba totya muntu oyo agenda okutta omubiri nga tasobola kutta mwoyo wabula ti oyo asobola okutta omubiri n'atta n'omwoyo ebina bwe nga bigenze mu geyeena. Kitabu bitukuba bitu bitugamba kintu kyogera ku lunaku lwaffe olw'Abajulizi. Mbadde ne Bishop owa Diocese y'Ebukedi the Right Reverend Samuel George Bogere Egesa ng'onono ye mulabirizi obulabirizi ow'Ebukedi obukulembeddemu diocese ez'enjawulo okuva mu buvanjuba. Sinza kubanga nsukkawo wano program yaffe badde program tunda nkujjukiza nti omupiira ogw'omukwano wakati wa BBS Terefayina n'Entabula Property Services nange era oluva wano ngenda binnyika mu ngatto njolekeredde ne nsobola okubanga ngenda kukiseewa ate mwana wattu nsobola okubanga nkuba omupiira mu nteekateeka eyo. Program tunda omuweereza mbadde Peter Atenyi tulabagane namugongo ennaku z'omwezi 3 Juni omwezi ogujja. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.